Andrew Banange simawulire malungi ku Ebya Stecia Mayanja bambi yeetaaga essala zaffe naye ng'akayimba ako kayiseekoko emyaka era ng'omweyo yakalimu omugenzi kati Jimix. Yes, omwana oyo yatufaako twongera okumusabira Omukama mumuze mirembe naye nga nkwaniriza ku podium mangi ge tukuletedde lunaku lwakuna tulakalira nze Judith Kawesi ogamba otya mukwano gwange nsaasira ku balwadde nsaasira bafiiriddwako abantu baabwe ate nesanyukira wamu nammwe abafunye ebirungi mugamba mutya ndina matinindi jo side eno tuze okubeera nga tufuula akawungezi k'ak'enjawulo tukuggyako ki stress ekyo kimudumuudu ekyo abakyala mwina bangambye abakyala balina ebimuudumuudu by the way bye bagenda n'okusomesako ku musomo gwa Ssenga omwezi guno gwennyini nga 28 tusooka Kampala wano ku Freedom City tugende Masaka ate nga MC yenze kennyini kamwa koogera otegedde ensonga ezo wamu n'ekigobero ebimuudumuudu tuze tubijjawo tunagenda okuva ku podium ng'ozeeyo ndijjo wasuzooti ndi bulungi nnyo ona kutambudde bulungi ku saidi yange simanyi abala kitambudde kya saidi eyo ne kansubire nti no ffenna tweyagala embeera ekyali nzibu nnyo ebintu birinnye nete biri Uganda yokka kitegeeza ki byongera kulinnya ndijjo omanyi nti kati mulimu ebitundu ebimu we batunda ennyaanya emusiringi 10 wekiri awo nabagambye wano nti ono covid wakubiri buli bwali bulwadde nga butuluma ono covid wa munsawo naye waliwo mukulu yayogedde munene nja mukugamba nga tuvudde wano yavuddeyo n'ayogera maama bakulunga bati yanzaani Judy waabwe n'agamba nti musanyufu nnyo okulaba nga ebyenfuna by'eggwanga kati bitebenkedde era kati sipiidi Uganda kwekulira kati Judy gwenza ogamba tebitebenkedde nga gwali mu kintu naye nga bitebenkedde no ngamba nga gwali mu kintu izo nga tebitebenkedde nze ate nze singa Mukama avayo nampaako omuntu wa wansi ono kuba yasinga okuyita mu mbeera enzibu ekiriwo Judy ngenda ne majority ekyesinga ekiriwo essaawa zino kiri global nsi yonna yonna nebula yonna yonna nina mukwano gwange abadde agenze China kusuubula yangambye yatuuse eri nga ssente mu butuufu ndi ebintu nabyo byalinnya ono covid wakubiri none wa munsawo abasinga tugamba nti olutalo luno lwa Ukraine ne Russia tetumanyi bulungi buga hembu luleese ttagali naye ati olaba n'akola go n'abakola emigaati bajja kugamba nti eŋŋano babadde ajja Ukraine oba Russia abakola gundi abakola bbiya bayongezaamu tulina ebintu bye tukolera wano ebiri nabyo ndaba ate bye bisingira ddala anti obuzibu kati okukola kangamba omugaati ogatta ebintu bingi ebimu biva bweru ebimu tubirima wano ebirala biva bweru ate namwe temukisusa newankubadde naye Judy kambweze ku bantu olaba twagala ennyo mu lufulano wansi wano potbero wano batwagala nnyo banne batwagala nnyo mukulu kibuuka amba muyita Katoogo saidi awo alina gurupu amu bebyenda awo buli woyitawo ne bagamba nti bane podium batwagala nnyo kyakabi nnyo mwebale kutwagala tubakoowola nga 28 omusomo mujje mugenda kubeera nga mutwerabirako ffenna kakati Ebya Stecia Mayanja amawulire gatambudde nnyo abantu bagamba ataasulewo taakese taakola eki waliwo akatambi akakwatiddwa kyenategeddeko kakwatiddwa omu nga ndi gye bonajja mu ddwaliro okundaba gwe n'otwala kyansi eyo n'onkwata mu mbeera enzibu ennyo kakati akatambi ako akakwatiddwa Ebya Stecia Mayanja ng'ali ku oxygeni kakwatiddwa omu ku babadde bagenze okubalaba kano kankayiseewo bw'oba ogenze okulaba omuntu oba togenze ku kivvulu oba sereebu oba si sereebu waliwo ebintu ebimu nga tebeetaaga kufuluma bannange mubirekeeko ebifaananyi bya Stecia Mayanja oba gyebiri baali badde babiragawo mpolampola nga wetwogera ku nsonga eyo kubanga nkitegeddeko mbadde nyogerako ne manager era ngenda mufuna ku lukomo lw'essimu atangaza ku mbeera ekisookera ddala mukyalo no yasoose okulabikirako mu kagaali ng'ayimba Stecia amaze ebbanga embeera eyo yagituukamu ddi Stecia amaze ennaku nga ziizo oba wiiki eziwerako nga mulwadde era abasinga bagenza omulaba nga oyinza okugamba atereddemu kubanga amaze ebbanga ali mu ddwaliro wali eri nakasere bamujjanjabira naye olwokuba yakwata ebivvulu bali bamusasula ebivvulu awo maaso awo kakati embeera yabayinze ne bakkiziganya ne manager n'abasawo agende wakiri oba akola appearance oba yeekakayimbe
okulaba nti bannannyini bivulu bye yakwata tebiyiika tebafuna buzibu kwe kuvaayo naye ng'akyali mulwadde obulwadde obumuluma butabudde ne famire tebunategereka bulungi naye nga maneja gwenyogeddeko naye maneja wa Stecia omukulu Lawrence aŋŋambye nti omutwe gwamugwira balina ku video shoot omutwe ne gumugwira mbwere mabegakaawo nga singa asigala obwomu mu kifo muyinza okwesanga bi omutwe kuba ku kisenge so embeera nga sinungi naye wano wenjogerera maneja Lawrence kwali ku lukuma lw'essimu wano katumufune atubuulire ebisinga manager wanjisema oli butereevu ku podium kasalabe Bukedde TV 2 wano esebo wetukufunidde nga tuli ku nsonga ya Stecia Mayanja omuyimbi w'eggwanga esebo ate kati abadde yakyusaamu nga ayingidde ne mu mizannyo esebo abantu beebuuza ki ekyatuuka ku muyimbi oba ki ekyatuuse ku muyimbi tumulaba mu kagaali bagamba mulwadde muyi mu bufunze tuyitire mu balamusizaako abalabi ba Bukedde TV amanya gange nze Lawrence ajati twayafuna obuzibu nga tuli mu kushootinga waliwo seri yaffe empya gye twakataku online okwo twali twakataku episodes 10 nga tuli mu kushootinga episodes endala naafuna obulwadde ku location ne bulinyisaamu ka pressure n'omutwe mubwangu ne tumutuusa mangu mu ddwaliro Nakasero pressure ne bagikakkanya then omutwe ne gusigala nga gumuluma tukuwulira omutwe gwamuluma nnyo mu ngeri nange gye sitalabangako nti omutwe gwamuluma ng'aba ayagala gukuba gwasa kaseera nga tuba tumukutte basawo baba bamukutte abasawo ne bajjanjawo omutwe naye nga banoonya ekireeta omutwe tebakitegeera ne tukola sikaani ze n'ez'omusiwa kuba bali bagamba oba pressure emuleetedde ka clot ku bwongo oba juuju simanyi bagamba mulimu eddogo tetumanyi naffe abasawo ne bakebera obulwadde ne bubula ne bajjanjaba kati ng'omutwe bagujjanja guwonamu ennaku 3 ne tuddeeka naye wayitawo ennaku 2 ate ne bakubira ng'ali bubi nnyo ng'ataawa so embeera eyo nebeera ng'ebeera constant bwetyo naye nga buli bwe gudda ate gudda gw'amaanyi nnyo kati ekyamuleetera okumulaba ng'ayimba mu kagaali waliwo sho ze twali twakwata sho zaali za bakutaano ba 6 last week ng'abawagizi baagala bamulabeko ne promota nga omanyi nti ennaku zino ebivulu batimba omuyimbi n'atajja ate bizibu biyinza okujja nga byamaanyi so nenjogera n'abasawo ne baŋŋamba bamusobola omufunira ka wheelchair asobola ogenda abawagizi bamulabako kubanga yayita n'abafuna stability eyimirira ku stage kwewanirira nga bwomanyi nti omutwe gwe gufuga omubiri gwonna so yensonga lwaki mwamulabe ng'ayimba mu kagaali ali mu mbeera ki kati ntwala omukisa guno okugumya abawagizi ba Stecia Mayanja nti embeera gy'alimu tetiisa nnyo wadde nga tannawona era akyetaaga kusalazamu akatambi akatambula ng'aliko oxygeni kaatiisiza nnyo abantu bajja kutusonyiwa kuba akatambi ako nange simanyi ng'egye katolose naye ng'akatambi ako ajati nga bwe mugambye nti abadde ngaawona ennaku 3 n'addamu kati twali tumututeeka nga nange nzizeeyo mirimu gyange ate n'afuna ataaku omutwe ne gudda nga gw'amaanyi nnyo so omuntu eyamuvugako omutwala mu ddwaliro nze n'abenganda be tetunaba kutegeera aja tebamutuusa mu ddwaliro bamuteerako okusiri nga takyasobola kussa kati kwe kuweereza yampeereza akatambi ako naweeza ne balera kizibe kati akatambi ako kaleka katoloka butolosi kati essaawa eno ali mu mbeera ki embeera yalindi kuba jati yagendako ne mukoma naye nga mutwe gwe gumutute mukoma accident nga tasobola kussa Lawrence enyabo kati essaawa eno hajati ali mu mbeera ki kuba akatambi balabanga akafulumya eggulo nti yembeera gy'alimu katambi kafuluma kaali ka wiiki ng'eyaggwa taliko oxygeni embeera gy'alimu kati tetiisa kuba kati ali waka bakusibiddeyo ne mu ddwaliro ali waka tanawona naye nga tali mu mbeera eyo etiisa nnyo bwetyo bino ebyogerwa nti ayinza okuba jjuuju waliwo abamutambulirako bituufu anti era nga bwogambye nti byogerwa tekinange kisobola kugamba nti bituufu oba si bituufu just bisigala allegations ko bagamba n'abaffamire nti ekirwadde ekimuluma n'abaffamire bakitidde kibalimye tutegeera obukonsi bwe kiremererwa abasawo naawe omuntu oba otyamu naye sisobola kugamba nti juuju kuba juuju tolina bukakafu kati bwessaawa eno naye nga embeera gy'alimu nga bwengikunyonyodde olina omulwadde kumpi atwogereko naye omulwadde siri naye kubanga nze abeera wala nange badde ndi mirimu gyange ekigambo ekisembayo eri abalabi ba Bukedde TV n'abawagizi ba Stecia Mayanja
Okusooka nja kusooka bebaza abaamanya ne bamusindikira essaala oba oli awo ze zimu kuzataasiza obulamu okuba nti kati waali then n'abawagizi n'enyongero bagumya nti mugume omuyimbi tali mu mbeera mbi era essaawa yonna agenda kujja addemu abaweereze mu mizannyo era ne mu music. Tweyanza nnyo Sir Lawrence y'omumuwulidde. Mwebale nnyo mulimu gwe mukolera eggwanga n'okutangaaza abantu baffe. Amiina ssebo. Kale ku podium nakugamba ukawo obisanga tuleeta mazima meerere tetuleka nsonga kungulu bwe tugigenderako ddala munda. Ebya Stecia Mayanja abadde babitambuza palapase embeera gyali musimbi ng'era we mbagambye nti akatambi kakwatibwa omuntu omu waliwo ndijja abantu abajja tulaba naye nga tebalumwa balina byabwe bye ebyo n'oli alaba naga nti kano nalabamu ate muzannyo n'akikola nalabamu ate muzannyo naye katumwongere essaala katwongere okubeera nga tumusabira eyo nga tuvuddeyo ndijja munnange luno oluyitaayita nga tetugwa ku kantinti sose once honorable obeera honorable forever. Okay, honorable kantinti embeera oba ekyusa etyo oba kati oli ku booda oba ki era kiri ekitiibwa ekya honorable kisigalawo ng'onagamba honorable katoli bwama ate oyo muzibu nnyo acha ngamba era honorable forever kati ate tugenda namwongerako erya sa honorable kibeerayo ekyo engeri ate katikati abantu gye bamwagalamu bannange takyalumya nnyo bantu nze bannange naye nga nkubuzaako nnyo kantinti owa namawa Shamimu namawa waffe nga tuweebuuza olutalo lwakomawa jjukira twakoma bali mu kutunda ennyumba omukazi agamba omusajja agala kutunda nnyumba ye eri wano wa mutundwe bunamwaya omukazi ng'agamba omusajja agala kutunda nnyumba yange ey'abaana ko omusajja nti ono alimba alina birala byakola ki byayagala kunziba nga omanya ebyaffamire nga bitabuse kaakati nze kyesaamanya ti ate Shamimu yalina oluko olubba ebyapa omanyi gye beekwanira nno kaakati honorable kantinti sooka olumpe omanyi yalimu ku nnyonyi nga weebweru okitegeera honorable kantinti akasente nga weekali nakyo kigatte kaakati webabeera sayidi zeeyo wamontalinganya ebigenda mu maaso eno agenda okulaba gundi Shamimu alina gurupu gye yalimu gyerabidde erinnya nga ye muwala yalidinga abawala mu gurupu eyo mu mazina baali bazinyi bana bazinyi ab'amazina kati ngalaba omwana anyeenya ekiwata akola ki olwadda wano kakkana bakwataganye nga bagyemu obufumbo kitali kibi nga bagyemu obufumbo si kibi obufumbo bagenda ne bakyala ne bakola emikolo emikolo bagikola egisoboka bagikola emikolo egisoboka bagikola okwanja bakukola ekyo byonna obufumbo ne bugira ddala mu mbeera era laavu yaliwo okumala ebbanga kakati obuzi bwonna honorable kantinti jjukira amujja mu palamenti ye honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akalulu ako kebaddemu ako baddemu akalulu ako akekyaddondo wali eri ne bamukuba okuva olwo embeera netabuka kati egenda otabuka ne mu famire embeera yatuukayo netabukirayo ddala ate kati embeera wetabuka agenda okujja mu kalulu ako okubiri ate muwadanku nnyingi ate n'amuwangula kati netabukira ddala kakkana nga batabuse neeka baali mu kusikamu ennaku ezo nga honorable alina amabanja mangi ono Shamimu agamba nti honorable yatunda mu nnyumba asasula amabanja naye ate ennyumba eya famire ffe gye tulimu n'abaana Shamimu teyali mubi mu ndowooza ye naye ate honorable agamba nti Shamimu naye yali mu lukujjukujju yali akozesa lukujjukujju nga alina ebyapa byeyayaga okuyisaawo kuba agambye yamusuuza ebyapa 5 neneebuuza ate kati ensonga zagenda ku poliisi ku ebyo okusinga ate okujjawo eno ennyo famire neeremererwa ne bagenda ku poliisi honorable twamufunye endowooza Shamimu yali mukwano gwo essaawa eno muwulizaako Shamimu namawa naye muwadde amagezi adde mu ndongo ye yakola akasente era hono bagambye yakubye oluyimba olwo yakola akasente naye ngeno goyo bali bamutegedde mu ndongo bali bamutegedde by the way bali bamutegedde we yagendera kati mu kuswitchinga mangu awo ne bamwerabira naye okomawo olaba bajjukiza nti Shamimu owammwe nalimba zinira era gwali mwaka bweguti bada bajjukira ate bagaba second chance mwaka gwogera nti ekivulu kye weewako profile ongezi to wabajja kuddiramu soko mufune honorable atafenna chaina motoka ne kuboda omukyala Shamimu agamba atya Shamimu jali afumba tafumba yagwa moya okana byagwa byagwa ndi ku byange naye ali kuki kati wazaawo omuntu omulala nedda Shamimu ebyapa yagenda nabyo oba wabimusuuza
wabimusuuza nabimusuuza byali byawa na byawa byali bimeka ye ebyali 5 byekabowa mu kibuga nabimusuuza ebya Shamimu mubirekera yapa yabikola ki yabisuula nakola ki n'atambulamu kati yagenda nabo yabakulekera kati wamulekera kaki ng'omukyala yakufumbira wamulekerako kaki akalende ajja kafuna akalende ajja kafuna mu maaso bagamba nti omukyala yandibadde mugagga nnyo naye wamujja mu kuyimba n'omusuubiza okumuwa ensi n'eggulu ate kati wamujjako ebyapa simujjanga muki mu kuyimba walekera bulezi kuteeka sente mu music nakoma bukomi nenkoma omuinvestingamu nakola ebintu bye ne kakati akyabikola ne kakati alina oluyimba lwe yafulumizza sagala lukubeera kalango naye alina oluyimba lweyakoze eki bayira oluyimba fanena ekyapa oluyimba oluyita ki naye kiba kimuyamba kimuyambe ng'akabira kyapa kiwamuggyako simanyi kati honalebo wagamba nti nsonyiwa nkomyewo omuwa omukisa nga maama abaana bo muganda wange gwe olina engeri gyozze nange nze ku booda ekitegeera tweyanziza kati katukuleko ogenda olinnye booda yo ssebo ndi ku booda naye abawagizi tebagambe nti honalebo waffe yaggwamu bubi booda mubadde mugituddeko babiri n'assisitanti wo tebagambe nti waggwamu ekyo kati embeera egenda mu Uganda egedde tambuleta abantu batambulira mu motoka buli kaseera amafuta ge gasoose okulinnya okadda yabadde agenze kulaba ku mukwano gwe Dr. Kiza Besigye munefu DC mukulwe honorable Kantinti so yabadde agenze kukyalirawo ku Dr. Kiza Besigye saidi kakati ndijjo ensonga ya umma ekutte wansi ne waggulu buli lukya wavaayo abantu ab'enjawulo ne boogera okuwendowooza zaabwe ne boogera okwogera nze nesunze lwa mukaaga kozi lwe balonda debate okulonda kwa Monday debate ya lwa mukaaga bannaye naye ku bantu bano olwaba Haruna Mbiru awadde King Saha amagezi amugambye kite akalulu nedda amugambye akite Saha nawawulira wa president amugambye akite obuzibu abantu bamanyi Saha alina abalonzi ne Sindi alina abalonzi kakati kati ayinza okitamu abo mumanyi rodi bitemu kuba yesimuli abamwogerako kati saa zino twogera ku King Saha ne Sindi kati Lord Bite mwasooka addeko ebbali naye Haruna Mubiru agambye King Saha bali mbu bali abantu tuyinza okubeera naano nga n'okulonda kwaggwa dda balina ebintu byabwe mbu babaladde ekintu kyabwe King Saha mbu akatima ke kajja kwabikira bwereere Saha mugumu onakulagula namulabekawo katambi nga ali ne principal kati mbu bo bano bamanyi yaliko ne principal nga muwa notice walabye ekifaananyi kya gundi kya Kamiliyoni ne principal kakati gwe oyogerawo ki Kamiliyoni ze nagamba kati ebintu bya Kamiliyoni tobigenderangako Kamiliyoni kati kankubulire Kamiliyoni eddedda ng'ayinza okujja kola nakuyisamu amaaso nakuvuma nakola ki enkya najja nakwetunda naga nti mwana wamanya alina kyakwetaago najja naga nti mwana nsonyiwa biri byabadde oye Kamiliyoni naye nze nsasira abawagizi b'abantu abo ababiri owa Kamiliyoni n'owa principal ne badde wali ne bafuma tufune ndowooza kati sooka tubafune bannange era nga ndi kutasoya music ndi omu ku bategesi era nga nze manager w'omuyimbi Ebya Stecia Mayanja so kati nze okusinziira ku byendaba ebigenda mu maaso wakati wa muganda wange Saha ne madamu Sindi mu kusooka nange nalina endowooza mu nti tugenda kulya akalulu ako naye tusekisayindaagala kigenda kusoboka era Saha singa abadde mugezi akalulu abadde akavaamu abali abantu balina ebyo byebaagala bintu birala nnyo tebagala in fact abantu basekolekera ogamba President Museveni ave ku bukulembeze wabuli muntu yena atula muntu tayagala kugivaamu kubanga kati olaba ne Sindi awo waali tayagala yadde okwenyinya bali balonda dda era Saachega bali balonda dda obulu baabo badali batumalira budde ebintu biveeko muganda wange bali balonda dda ebintu byabwe badi babayinga bayinzi budde time yaffe naye nga akaluba akabadda tekakyaliyo nebaza nnyo President waffe Saha King Saha tukwagala nnyo era tukusubiramu bingi ebyo byonna omuntu anaabanga alina ekigendererwa aba ne
abane omuntu alina ekiruubiriro oba ekigendererwa aba yeeteeseteese kakati okwo kwe kweteekateeka kwa pulezidenti waffe era tuwulira ebintu ng'ebyo naffe tweyongera okweteekateeka okitegedde kati twagala tugenda tusaba gavumenti gye tuyingiremu tuve mu muzannyo bino ebyokujekadeeka kuba gye tugenda wanene ekintu tekikoma wano nga bwe tukiraba nti kuyisaamu nswaga bikya twagala omuntu alina ebigendererwa asobole okujja wano n'akulumirirwa akumanyi nga nawe omumanyi kubanga sindi okera kumanya n'omugala tugende ku State Square uleeta abayimbi abo ayino ogera ayinza okuleeta maama we n'aleeta muganda we n'aleeta mukoddomi we n'aleeta kojjaawe nga bakulaga nkalaleeza amannya agalimu ojja nga talina muyimbi n'omugwa omanyiiko zimali gyala ebintu bino babikyuse tusimbe layini bave ku kompyuta n'okulondera ku masimu ebyo byebagamba bewawuza tusimbe layini omusajja asimbe olabe layini weekoma anti essaayawe madamu Simbi bwagamba nti baraneka balina abantu 100 kati nga balina 2 okubba okusakawo kwekuliwa kati batuwe ffe tujja kubala aba National Theatre lwalonze nti tubagenda ba buli district oba buli ki nga bagenda nga basimba ffe nga tujja kubaawo tetwagala ssente ifakire kyongera tulaga nti bizinensi eyo gye balimu balina kye balyayo tebakulembera bukulembezi bantu ola balina bye baagala nga bo kubanga Sindi ebbanga lyafuze naye gwali badde mwezi gumu yadaleko ono omwana ye najja King Saha awuliriza era atugamba ajja tuwuliriza era tumanya abadde atuwuliriza bw'abanga awuliriza akireke taddamu okugamba bebe ku kigambo kyonna tebaagala muntu akulemberawo ng'amazima kyobula ne madamu Sofu Gombe bamukuba ne bamugjawo sigambye kati obuzibu sajja batandise abandi mubadde mabega nga bamupika batandise mugamba ekintu akitasulewo kati obuzibu endaye buli bumu mu mbeera ennyini bajja kugaana okugenda okulonda bane mugende mulonde buli omu alonde owuwe ajja kuwangula nze mbabuulya buli bajja kuddawo bwe banaagaana okugenda okulonda nga tebamuwangula ayandi badde awangula omanyi kati obuzibu bwakalu butandikira awo kasamutya ne Saha yangaye mugumu ne Sindi yangaye mugumu nze ninza ajja tukolagana naye nga wamawulire ffe nga abamawulire tukolagana n'oyo tusuza nno sitole ennyingi nyenye naye owaye New York banamukadde yabafunamu ki bashuga mami Maama Sam oba tumulekeyo Maama Sam katulekeyo Maama Sam okimanyi nti edda nali mmanyi kino Maama Sam bituufu mukazi wa gundi nakugambanga si bituufu edda nongamba edda nga manyi mukazi wani wa Tata Sam kati luvannyuma ngenda okulaba nti anedda wenalaba mukyala wa Tata Sam naye kakasa nti ono nakitto just business partner kale tugenda kubanga tubalekera Maama Sam alina abantu beyavuddeyo n'ayamba mbere bulungi kansala sente zino tutuuse wa mukyala Juliet ajja okuyitira mu Maama Sam Foundation nga zizze papasiri kuyambako ku mwana Namatovu okusoma yabadde alina ekizibu kya fiizi so kati era obuyambi tujja kwongera nga tuleeta mpolampola era ne mu ngeri ez'enjawulo buli muntu yenna Mukama nga bw'anaaba abisobozezza olaba abantu bangi abantuukirira ekibiina kyaffe kya Maama Sam Foundation nga tubayamba mu ngeri ez'enjawulo so abantu bonna buli bwe tusobola okufuna obusobozi nze nina mikwano gyange abankwasizaako bempitamu ne tusobola okuba nga tutusa saavisi ezo ku bantu era kati wano omwana abadde yeetaaga kusoma naye nga fiizi abulako kwe kulaba nga tuddemu okulaba nga tukikwasaganya twabasaba muwala wange bweyali ayemereddwa bwe nali nemereddwa kusasula sente zimuzimala naye tusanyuse nnyo olwaleero ntufunye sente zino emitwalo 5 era tugenda tusasule era nsaba ngeri okutuukirya n'abantu abalala balina obwetaavu baffe Mukama nga bwana babasobozeseza ekiddako ku Bukedde TV2